Yes, soko olindeko. Bra ni sawa yange eri. Esawa. Esawa ejja. Kyogambe je eri mukubo nti egenda kwetambuza yerete. Ejja. Ani gwolimba naawe. The brand nakowe ebyokunsuubiza nga tebituukirira. Gwe to papa. Nze bye nabaddeko olunaku lulamba. Ngagenzeewo omusajja ne tuyiya. Twakenga kasawa nkajjayo naye yabadde bize nnyo ng'omanyi abantu abakolera mu kibuga babeera bize nnyo akwata ono nenga akamulindemuko nemulindalindamuko neera nebigaana nenga kamuleke komewo ni gitwasanzeeyo manyi obungi wabaddeyo abantu nga bangi Brian mfunye ekirowoozo obanga tonaguleyo sanga bw'ŋŋambe aka kasente kampe nfunemu kyenkakolera sente nazimuwadde jukira oba omulinzi nga sente ozimuwadde oli musiru babukinga ku kintu nga tonnasuubira nti ogenda kitwala oli omusajja ebintu webituuka bwe biti mu ggwanga olina okubukinga bw'otabukinga tofuna wabukinzeeko kati mbadde nsaba kulaba ku lisiiti gye wabukingiddeko kuba bagabayo lisiiti oba obukinzeeko lisiiti ono tagaba lisiiti Brian omanye ekiriwo Shiba tumugamba amazima ate gatya naawe anti kati olaba Shiba utamugamba amazima bw'olimba Shiba naawe obanga wayirimbi mulindeko mazima ki sibitegeera bulungi Waki musiri wazotuuka kwe kyomupalapalanya mwenna ebigambo bimwogera tebitegeerekeka mwogera ebigambo ebituufu mugambe Shiba talina buzibu mugambe Shiba ate mulabe bwe yeesesa ekituufu kiri nti ono akasawa nakagyeyo nenkaleeta naye lwakuba nti ono teyeewummuza Kadontega butezi makubo. Atoza mbadde nkuteze just natudde butuzi wano nga nti okujjewo kubanga wangamba bwenzijeyo mbeera nkulondoola. Kati ate nga ngamba oyinza bba oli waka oyinza bba wavuddeyo ne ngamba waye kantuule wano. Kadotegedde otya nti ewakasiri. Era munnange ngambye bwe buno obudde bwatera lyerina ekkubo lyotera okukozesa. Kyovola abantu dda wano kasonda. Bannange enje nawe tomala nsonga osigayeyo omuntu omulemerako kiki? Anti Steve mbadde nveeyo ku church. Pastor n'abuulira n'agamba nti olumu ffe tulemezaako ne tubeera nga tulemera ku bantu be baleetera n'okukyankalana naffe. Kati engeri gye nkwagala nga njagala nzije tukyogereko kubanga wali oŋŋambye nti onjagala simanyi oba wali okitegeeza oba wali tokitegeeza Steve. No, challenge eriwe ekyokwagala kyandibaddewo nti nkwagala naye challenge nawe gy'olina eriemu gwe ebintu by'obisussa nnyo owandikomye. Ate ntya? No, tosobola kwagala muntu n'oba nga omugoberera buli ddakiika ombeerako omuntu omuwa ku space breathing space at least ne gwe n'ombeerako ddiru zange n'ozirinyamu okitegeera. Nze wandindese mwana nyina ebimpuba biyitirivu esaaga nnyo bintu byakunsumbuwa. Ebyo bizibu kyaki? Ebizibu byange nganze omuntu okitegeera. Musumba agambye wekibanga ekyobulokolo kugamba okulokoka nga kyekyakunyiiza. Musumba ava kubyogerako leero n'agamba nti tubakwata empola munaakyukiranga ku bikolwa byaffe. N'angamba mperekerako omuwala gw'ayagala ne muwerekerako nga byabavubuka. Tuuseeyo ng'omuwala alina birthday. Ate nga alina owaayo ekirabo kati ekyo ekirabo kye twamuwadde. Shiba si buteewummuza amu kimanyi nange mbadde neetaaga okubeera n'omuntu okitegeera kati ate ekirabo kye kyabaddewo nga kyekintaasa. Ate n'owaayo ekyange n'otasobola kwegulira kikyo nga ggwe. Ekirabo ekyange kyemukute n'owa girlfriend wo gw'okwana. Ekyange kati bulira no bwakkiriza okkiriza ki? Iwe ekirabo ekyange kyekibataasa. Ekirabo ekyewo nno kyagenda okundeetera kikola wuwo. Brian mbadde sikusuubira. Ashiba si tobyogera ebyo. Ate nakyo ngamba naawe. Ate onguze ekirabo kyange ate mugenze kitonera muntu mulala. Shiba tonyiiga. Ekitegeeza nti omukazi mumwagala babiri. Wange bw'omu. Ate bw'aba wuwoga bakyono. Olaba kye naggamba. Nze nabadde. Olaba byondeetedde. Bondeetedde obuzibu. Shiba.
Tobako nakyo ngamba naawe busiru bwerere bw'otambuliramu. Temulina nekyo mungamba wabula Brian mpulira otandise okuntama ku ssente zonna ze nkuwadde akakalaba katono kola osobola kutuusa. Siba si kyekyo saawa yonna tugenda funa ssente. Saawa yonna kinze kyogamba saawa yonna oyagala ssente saawa yonna nkugamba nti saawa yonna. Wangambye ogenda kumpa ssente. Tuli mu nteekateeka tukuteekuza Tobako nekyo ngamba kuba ssente ze nkutaddemu nnyingi n'ako akatono ne kakulema bbaayi. Shiba wandirinzeko n'osooka n'owuliriza. Asirika naawe kati olaba kyondeetedde. Olaba oyo Shiba omulaba Shiba muntu okitegeera era akwagala jjukira yasinga n'okwagala Shiba obudde bwonna agenda kukomawo ng'ate akunoonya bunoonya. Kyekyo Shiba yasinga okwagala. Ekyo kituufu. Kati toweteeka nnyo ku pressure muleka agende wanaaba kakkanye agenda kukomawo ng'akunoonya. Naye ssente bwe zitubula Sente zitula. Kimanye nti oyo omwana nze ngenda mulumba muggyeko ssaawa. Bwe kakkana bwe beera ng'okimanyi sente zitubulangako tujja zifuna. Ate asobola n'otungerezako era nga womumanyi Shiba. Tujja kuba tumukwata tumunyige pensa. Era abeeko gatuwaayo. Kati oyo takumenya takumalako mirembe. Tulabira era ebyobulokole bibeera otandisa okubikomyawo ate okimanyi binyiiza kati era si oli mu bikomyawo. Ebyobulokole nze ndeka mwana nze siiridde kulokoka. Okitege ekyo kyonna kikugambirawo kite. Okitege omuntu n'oba omwagala tosobola mwemalirayo nga gwe weemalirayo nze naawe. N'omubeerako n'ombuzaako emirembe okitege n'ogwa mu gaapu zange ze nina ofuniramu ssente. Ate nze omuntu angulira mu gaapu mba sikwatagana naye. Okitegeera omuntu n'awagamba somamu embeera tolina ate jjukira tolina ssente enjo. N'omuntu n'awakabira ebizibu erowooza Jesus will provide, Jesus will provide. Kati nze mba nina okunoonya omuntu angattako. Naye Steve, at least you share your problems with me. Anti kati era okola eki after sharing then what next? Wali. Ero jangamba sorry, be strong. Okimanyi nti nkwaga kyagamba siyinza kuyiiyanga nze. Enjo olaba nze ebizibu byange bingi ate ebizibu byange okimanyi biba bya ssente. Ekitegeera kuba kati rabayo laba essimu kati gye nkwata yino yonna yayatika yonna yonna eweddewo. Essimu yonna yayatika. Steve, essimu okubawo nkube ozanyisa nzanyise. Tirabayo essimu yagwa nga ndi ku booda dayi yeebuza network te receiving na bulungi siwulira naku zino Land Road amanja si China na kyakulya simanyi na diwe nasemba ogula ku saati laba enviri we zifaanana mazima. Sijjuga na diwe nasemba eziba kavira omuvubuka yalanyirira nga ku kyawo kwako n'abatenda butenzi Steve oluvubuka olugogo ne saji zizo nnene ez'ennyambala ezikyantuuka. Ngambako ku buzibu byo jjukira Steve nkwagala kitegeeza bena tusobola obbimala babiri. Ebizibu byange sobola kuba kati ento ne nagamba nti mpaayo emitwalo 3 ojja kuŋŋamba togalina. Nze leero sereta mbudde wa beredere zijja paraba n'egigita zonna dipo nazigula omwenge neyakuye yasobola tukunywa kusanyusa obulamu wabula omwenge kirungi nnyo. It is very good to drink. You see, I'm here singing. Omwenge eyakuye yasobola tukunywa kusanyusa obulamu naye ogulaba guno gwa beredene mu ggulu teriyo omwenge kyetuvudde tukunywa kati bwe tuligenda yeeyo tetulisangayo omwenge. Of course there will be no allergies. There is only fire and fire because there is no time to ask. You see, that's why tuno kunywamu nga tukyali. You have to drink. Nze leero navuddeyo kamwosha yemu nga zijja mpalaba n'ebisada nzijja kutabbira njiri. Young girls, what's wrong with you? What's the problem? What's the problem? What's wrong with you? Kakati gwe omukazi omukulu, omukazi omuwanvu enkanga bwe ekikuyombegana ne kana akawala akato ki ekyaki? Don't you know asobola okukoli gweyanga ddala? I'm talking to you. Kakati kyogamba sisobola kufunira mitwalo 3. Ogajjewa tosobola ekyo nkimanyi naawe. Steve, ekyogamba nze sisobola kusevinga wadde 10. Tolina ssente kivula nkugamba nti ondeke njiyo obulamu nga wenina okubeerawo nfuna omuntu asobola okundabirira ate asobola okuntekamu ku ssente. Mpozi onoonya okumpa ssente ezitali zizo naawe. Kale kati Steve, kyogamba bwe nzikufunira tugenda kuddamu? Enjo obanga oli serious nze okwagala okwange tekuli wala kuli kumpi.
Omanyi yagwe my number 1. Kati mbe sagala ate buli kimunga kikulumya nsobola okukwata kyensobodde. Kakasi. Kakati. Nze kufunire. Tuddemu nga betwala. Sanga byakunjubisa. Wali olaba ne Yesu agamba oyamba abateesobola balemeddwa n'obayamba. Steve ngenda kuwa sente naye njagala funirayo ku budde. Budde obulina. Programma nze saving a 7. Kululwa nsobola okukola buli kimu. Kompa sente ezitali zizo. Steve ziwera. Nedda just kintu kimalirize. Nkwagala nnyo Steve. Nkwagala. Kati tugende fenne waka. No, kyengenda osooka okukola ngene sorting erangi road on first, then nkukubira tukole program to meeting. Ate bwe tumukubira nga tuli waka fembi najja nazina. Nedda saga bikuyingizaamu naye niwe kye tuba tukola. Kamwe zingenda kukubirako tu meeting bulungi. Yes, Steve tonimba. Sisobola naye kulinga. Nembadde nkumeesinga kwako takimanyi. Bulijjo njagala okukubya naye nga sinaako airtime esimu nfu. Okay, anange. Mpola tuli ku kkubo. Okay. Kale. Hello, Steve. I love you. I love you too. Tulabye n'akatambaala wana. Kale. Kwani goita yanga galo. Tulaba ndino kana. Gwena ani akugambye mpunoze ndi muntu mukulu tayango ye mukulu kunze na mama wange already. Mama okuvani. Ono mukulu. Gwetanga na mabereke maneno singa agange. Amabere ai. Zetekankwata ko pasiwala. Anyway kati nkuti. Kati what's wrong? Yakona bukonywe chaka tomulaba. Gwena tomanyira. Yakona bukonyi. Kali obuzibu bwava ku mama bwava ku tata. Kumwenani muntu. Obuzo okolechi. I want to know. Onmanyo okolechi. And understand. This is a senator asking. If I'm asking you a question, you know the answer. I can slap you. Never use okura. Akana korengera gakato. Kumbe kakona bukonyi. Never use okwewoyi. Ayo mukonjo o emutwa. Yone kana akasajja kamanyira gwe kasajja gwenze sagala kumanyira. Okay, I have understood. Now you were nakata. Do you know nakata? Sisobola kumanyira. Ogenda genda. Sijja. Atogena jitwalayo. Sijja jitwala gwe to ina bigere. No, mulekete dembe. Obategekala kugenda. No, what's wrong? Obategekala kugenda dembe. Mukulekere ndamwe namwe ade black mlinga akasezi. Tambula. Mulekete kuna wazitondwisa. Olaba omwalo omudu. Kumbe kakazi kankuluka. Kaina ne bende den. Yese de wata customer. Ka bori. I'm missing. Oh, I'm supposed to go there, but I'm supposed to go there. Anyway. Oh, my God. Basatira